Bwefudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo waliwo abasanga okusoomoozebwa naddala mu by'entambula olw'amakubo okwonoonekera ddala olw'enkuba eno. Wano era bwe kibadde ku luguudo olugatta ekizinga kya Lubajja ku mwalo gw'eggulwe ku nnyanja Wamala, omugga Wamala bwe gujjudde ne gubooga, awo eby'entambula ne bisannyalala, ekikosezza ennyo abantu abakozesa oluguudo luno. Tuleeta bayingiriya tunoonya bulungi bwansi abazira baba bakolera ki nabo batuyambira yembeera eno yetussa wano okubanga tugenda mu maaso. Abantu bete bakyasala kuva wali kujja wano mbadde nsaba bannabyobufuzi ffenna abali eno mbadde mbasaba ekintu kimu. Olaba nga lw'enkulaakulana oli ng'agirese n'obwana awangula batawangule naye kasika ayamba ekitundu tekigenda muyamba wuwe. Abamu ku bakyala abakozesa oluguudo luno bategeezezza nti bayita mu kaseera kazibu ddala olw'okubooga kw'omugga guno ekisannyalaza ennyo emirimu gyabwe. Bano era bagamba nti abaana baabwe batandise okukaluubirizibwa ennyo okutuuka ku masomero, kye bagamba nti kigenda kukosa nnyo ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe. Abakyala abamu embuto zaabwe zivuddemu abaana babazadde abatatuuse, era n'eggulu tulina omukyala eyalumiddwa ng'atuuse ku ssaawa ey'okuzaala, twaweese muweke ku mugongo okulaba nga tumuyisa mu kkubo mulino okumutuusa mu ddwaliro ery'emaanyi. Babadde gaffe abakyala abaana babadde ewaka tebakyasoma, kati tusobola kubatuma kugenda ku ssomero, kubatuma kintu kyonna tuleetera nga twasalibwako amazzi. Abamu ku basuubuzi abakozesa ekkubo lino bategeezezza nti tebakyalina we bayisa byamaguzi byabwe okubitwala mu butale, era mu kiseera kino ebirime bingi bitandise okuvundira mu nnimiro. Tusanze abantu beno balimi nnyo bajjeyo ku mwalo balima ennyaanya biki byonna bali byaludda bakamba esaawa zino tebikyava bimu bivundire ku misiri gy'abantu. Embeera eno ebadde etuuza abantu obufoofofo, ekibawaliriza okutuuza olukiiko olw'amangu okusala amagezi ku ngeri gye bagenda okujanganga era basonze ensimbi ze bagenda okutandikirako okulaba nga bavuunuka obuzibu buno. Omusajja twamukubira ssimu nga tuli mu lukiiko n'agamba agenda tuwakuuma akatrakita agenda kasasulira kajje katukwasizeeko era ne tutandika kaweefuba okwenoonyaamu omutwalo 15 mitwalo 2 tukole bulungi bwansi. Nembiraba ku BBS nentegeera nti abantu bewaffe tebakyalina we bayita, nempulira abaana okuva we baatandika tebagendanga ku ssomero. Twogeddeko ne ssentebe w'eggombolola eno Ssekibuule era ategeezezza nti eggombolola eno tebadde na nsimbi zikola nguudo, wabula nga bekikwatako ku disitulikiti baategeezebwako, naye nga n'okutuusa kati bano baategeeza ng'ensimbi bwe zitannatuuka. Naye nga disitulikiti ebadde tenavaayo bulambalamba olw'ensonga y'ensente okuba nazo teziriyo. Tubadde bubi nnyo kuba kati abaana badde tebakyasoma, ebirime badde tebikyayitawo, naye Mukama atuyambye tufunye omuzira kisa najja n'atukola ki n'atuyamba. Oluguudo luno luzze nga lusalwako amazzi naddala mu biseera eby'enkuba, nga kino kiva ku nnyanja Wamala okujjula n'ebooga, era ebyalo bingi bikosebwa nnyo mu biseera by'enkuba olw'ensonga nti emirimu gyonna gyesiba. Sandra Nabaggala ne John Bagenda, BBS Sirifayina gy'otobadde. Bwe tweyongerayo ate yo munisipaali y'e Makindye